والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. baganda bange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. banaye tubalamusizza nnyo ddala, tumwebaza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Allah waffe jalla jalaluhu atukomezaawo nate mulundi gwaffe omulala tubeereko na ensonga zaffe. lwaki tugamba nti ensonga zaffe? kubanga zikwata ku ddiini yaffe ey'obuyisiraamu. bwe tubeera tuzogeddeko ensonga ezo zitukolamu ekimu ku bisatu. ekisookera ddala zisobola okubeera n'ebipya bizitulaga mu ddiini yaffe, kyobadde tomanyi tikya mu ddiini mwekiri. kakati okwogerwako kuno okugenda kwogerwa ku busiraamu ne kukuvumbulira ensonga empya zobadde tomanyi. ekyokubiri, ziyambako okuzuukusa bw'obeera nga obadde ogayadde n'obeera nga odda engulu n'ojjukira nti booti bw'oteekeddwa okutambula n'okutambuza ensonga zo ng'omusajja omuyisiraamu. ekyokusatu, enjogera ezifaanana nga luno zituyambako okulongoosa ne tubeera nga tutambulira ku kkubo erisaanye nga Allah tabaraka wa taala bwe yatulagira okubeera nga tubeera. byonna ebyo tewali kitali kya mugaso eri obusiraamu bwaffe, era tewali kiteetaagibwa eri obusiraamu bwaffe senga tukifunira mu nkiiko ezifaanana nga luno. tumusaba Allah tabaraka wa taala atugase n'okukuŋŋaana kuno. tuwasalawo ffe biawuni llahi tabaraka wa taala okubaako n'ensonga enkulu zetufundiza baganda baffe abasiraamu nga zikwatagana ku ddiini yaabwe ey'obusiraamu, basigazeewo n'ebintu at least ebitonotono naye nga bikulu bye bakuumira mu mitwe gyabwe nga bisobola obbayambako okukuumirako eddiini yaabwe. ensonga ezo ne tubeera nga twazifundiza mu kigambo ekigamba nti al aqidatu al islamiya, okwogera ku nzikiriza ey'obusiraamu. kubanga ffenna tukkiriziganya nti obusiraamu yenzikiriza yaffe gye twakkiriza, era nga abantu bonna gye baali badde basuubirwa okubeera nga bakkiriza, kubanga yenzikiriza yokka ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala gye yatongoza. bw'amala ogitongoza Allah azza wa jalla n'alagira abantu bagisome bagibeere. kakati ffe abasiraamu abali ku mutendera ogwa bulijjo tubeerawo n'ebintu ebikulu bye twalyetaaza okumanya ku nzikiriza eyo. bwe tumala okubitegeera ne kituyambako okusobola okuginyweza n'okugikuuma n'okugibeerako. yensonga lwaki biawunillah twasalawo okufunza bwetti ebigambo byaffe nga tugenda tubiraba mu ngeri nfunda, naye nga singa obadde ogitaddeko ebirowoozo esobola okubeerayo omugaso. olwaleero tugenda kulaba kye bayita maratibu ddiini. maratibu addiini mwali mukiwuliddeko? nam mwawulirako ku kye bayita maratibu ddiini? maratibu ddiini bino bye bimu ku bintu ebisookerwako. buli musiraamu yenna kasita abeera musiraamu byalina okubeera nga amanyi. maratibu kitegeezaamu emitendera. nkiddamu lwakubanga eddiini eno ey'omuzikiti oluusi tugisoma bubi. mukitegedde bannange? tugisoma bubi.
okugisoma kwaffe obubi ne kutatuyamba kugitegeerera mu mitendera. Ate ekintu kyonna buli lw'otakitegeerera mu mitendera gyakyo tosobola kukitegeera kyonna. Genda otegeerako buntuntu n'ofundikira nga byonna bikusubye. Bwe tuba tuva wansi awo kujja eno waggulu waliwo amadaala, wansi waliwo amadaala. Omuntu bw'aba nga alinnya eddaala, bw'aba ayagala kujja wano atandika ati wangi asookera ku ddaala erya wansi naddako eddaala, era bw'ayagala okunaanula bw'ati okugulu bw'ava kulisookerwako ekigere kiddako akise ku lyakutaano ayinza n'okugwa ekigo. Mwotegedde? Kakati n'obusiraamu bwe butyo kyekiteeka enjawulo wakati w'abantu abasomera obusiraamu kye bayita derasa anidhamiya. Okusoma kuno okuteekateeke bakita sirabasi oba omukarrara, bateekateeka nti omwana ow'ekibiina kino yeetaaga bino. Bw'amala okisoma bw'aba agenda mu kibiina ekirala ate n'azimbira ku bino n'agenda ng'ayambuka. Kati omuntu oyo okusinziira ku nteekateeka nga bwe yateekwateekwa agenda okwesiŋŋaana nga byonna binywezeza, kubanga biri maratib, biteekateeke. Mwotegera buluganda, biteekateeke. Kakati eddiini eno ey'omumuzikiti oluusi kyeva tetugasa nnyo, so nga tuwaayo ebiseera bingi nga tugiwuliriza etuyigirizibwa bubi. Onajja n'ayogera ku kino n'agenda, n'oli najja n'ayogera n'agenda. Kati oluusi ne weesiŋŋaana nga mu ngeri y'okuyiga oba okukwata tukyamuukiridde mu bukyamuukiriza. Mutera okulaba abantu abakyamuukirira ng'akyamuukiriddemu bukyamuukirizibwa ati khalas wagenda okuyita ennaku ntono nga byonna talina kyayina. Lwaki? Tebaamuweera bintu mu mitendera. Kyova olaba nga ne bwe kibeera kusoma kuno okw'okutuula mu maaso g'abamaseeka oba n'ogenda ew'omuwalimu n'omugamba nti sheekhe tugeze njagala kusoma ahadithi z'owekitiibwa nabbi muhammadin alayhi salatu wassalamu, naye tandike ntya okuzisoma? Sheekh agamba kigenda otandikire ku kitabo kye bayita Arbaina Nawawi. Mukimanyi Arbaina Nawawi? Kitabo kitono bwe kiti kya Imamu Nawawi, kirimu ahadithi ezisoma 40. Yagamba sheekhe oba sheekhe akugamba osooka osoma amatini gaakyo, enjatula yaakyo oginyweze. Bwe kiba nga weetaaga kukwata osooka okikwate, osookere ku kitono. Bw'omala okusoma ekyo ogende ku kirala ekikiddirira. Bw'omala okusoma ekyo ogende ku kirala ekikiddirira, ogende ng'oyambuka paka lw'onoosisinkana ebitabo ebinene nga Bukhari, Musilimu n'ebisigadde, naye ng'osookera ku kitono. Tartiban. Kakati n'amawaddi amalala gasomwa mu ddiini. Oyagala kukwata Qur'ani eti naam. Omuntu bw'abanga ayagala okukwata Qur'ani asookerawa? Imaamu wuno asomesa abantu Qur'ani, imaamu omusajja omusoosezaawa mu Qur'ani juzu amma, n'asookera ku suwaru ziri alqasira, n'asookera ku ezo bambi, n'agenda nga awejjesa mpola. Kakati agenda okwagala okutuuka ku zino ennene ng'obwongo bwamanyirira ku bitono. Kati eddiini egenda esomwa bwetya abooluganda. Naye ekizibu kye tulina abavubuka boolyawo eyinza okuba enteekateeka yaffe ey'abawalimu nga etali nnungi, tetusomeseza basiraamu mu mitendera. Mwotegera abooluganda, tebasomera busiraamu mu mitendera, wabula tutuuka ekiseera ne tutikka abantu amasala amanene agali waggulu w'okusobola kwabwe ne twesiŋŋana nga tebagasiddwa. Kakati maratibu addiini, emitendera gy'eddiini. Mwotegera buluganda, eddiini bagenda bagipanga mpola nga bwe yapanga ow'ekitiibwa nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam. Liddiini liislaami 3 maratibin. Liddiini liislaami 3 maratibin. Eddiini ey'obusiraamu eyina emitendera 3.
mukitegedde nga bw'ova ku mutendera guno ng'odda ku mutendera guno, bw'ova ku mutendera guno ng'odda ku mutendera guno. Emitendera emeka? 3. bw'ogezaako okubuuka amacco n'oyingira ku mutendera ogusooka n'obuuka ogende ku gwokusatu, weesiŋŋaana olemereddwa. Eddiini y'obusiraamu eyina emitendera 3 biawuni llahi tabaraka wa taala, okusinziira ku nteekateeka y'owekitiibwa nabbi muhammadin alaihi salatu wassalaamu nga bwe yagiteekateeka mu bigambo bye tugenda okulaba biawuni llahi tabaraka wa taala. Obusiraamu obusigala mu mitwe gy'abantu bubeerawo ebitya buluganda, babaako ensonga ennene ze bagenda basigaza. Kati kyenjagala nga tetunnaba kugenda mu maaso, ekyo kinywerere mu mitwe gyammwe, kye kigambo ekigamba nti eddiini y'obusiraamu eyina emitendera emeka? Emitendera 3. Ekyo mukikotte, mukikutte abooluganda. Era bw'obeera nga abantu wonna ne bakubuuza maratibu ddiini, maratibu ddiini, bikwata obiyiga olwaleero ne bonoba obikutte mu luganda insha allahu taala ojja kuba okutte kinene, kirina kyekikongera kukumanyako era kikuyambako okufuna entegeera ennungi eri ku mutendero gwa bulijjo biidhnillah subhanahu wa taala. Omutendero ogusooka al islaamu, ekyo mukitegedde? Omutendero ogusooka al islaamu gwe mutendero ogusooka, mugutegedde ogwo? Omutendero ogwokubiri al imaanu, byonna mujja kubitegeera biaunillah tabaraka wa taala. Bwe twogera obusiraamu tuba tutegeeza ki? Bwe twogera obukkiriza tuba tutegeeza ki? Byonna mujja kubitegeera mu darusu yaffe ku mutendero gwaffe ogwa bulijjo ogw'abantu abanaku ababeera ku muzikiti abalindawo eddiini yaffe. Tugambe nti obusiraamu eddiini eyina emitendero emeka? 3. Omutendero ogusooka gwegulwa busiraamu, ate omutendero ogwokubiri al imaanu bukkiriza, ate omutendero ogwokusatu al ihsaanu, gyemitendero emeka? 3, kye bayita maratibu addiini. Maratibu addiini biawuni llahi tabaraka wa taala. Tugambye nti lidiini liislaami 3 maratibin, eddiini y'obusiraamu eyina emitendera emeka? Mitendera emeka? Aha, omutendero ogusooka gwegulwa abooluganda al islam, omutendero ogwokubiri gwegulwa al iman, omutendero ogwokusatu gwegulwa al ihsaanu. Nga bwe tugenda okulaba ensomesa y'owekitiibwa nabbi muhammadin alaihi salatu wassalam. Mumukoze bulungi insha allah, era nsaba allah tabaraka wa taala abeere nga akkiriza bwe kibeera nga ebyo ebisoose mubitegedde bulungi. Magezi gonna nja kugasala kubanga ni musajja musomesa omutendeke. Ekyo mukitegedde bulungi? Ndi musomesa omuki? Omutendeke. Magezi gonna nja gasala nkakase nti tukola kye bayita talkhis, tulakhasa mu byonna bye nnaayogera, wasigalewo byosigaza muganda wange musiraamu, byo bisigale obeere ng'obitegedde ng'obyongedde ku byomanyi. Yagamba sheekhe bayanaha alaihi salatu wassalam, emitendero egyo egyogeddwako 3 yaginnyonnyola owekitiibwa nabbi muhammadin alaihi salatu wassalam. Si bigambo nti biva mu bbanga, bakadde baffe abamanyi bwe bagenda batunuulira ebigambo bya nabbi muhammadin alaihi salatu wassalam ne babyetegereza ne babikenenula, be batuyambako okutegeera nti lidiini liislaami 3 maratibin, eddiini y'obusiraamu eyina emitendera 3. Mutendera mugumanyi? Sigenda obugenzi olukwakwayo. Omutendera kyeki? Waliwo ayina ekyoluganda kyamanyi nga si kyekino kyenjogera? Yinza okuba nga njogera kyemutamanyi, kubanga waliwo abasajja abazungu nga Siraaji musajja muzungu. Naam, waji eddaala naawe kyogamba basi. Eddaala baliyita batya mu Lusoga Sulaiman? Baliyita ddaala? Eddaala
abasoga ne basajja batetenkanya nnyo era bakyusaamu katono be bati namusebo amasigala nedda amasiga kirala mulaba lino ddaala limu madaala abiri madaala ameka maratib kati shekhe yagamba ati bayanaha nabiyu alaihi salatu wassalam wawaddaha arkaniha fi hadithi jibril alaihi salatu wassalam emitendera egyesatu gyetwogeddeko maratibu ddiini omubaka muhammadin alaihi salatu wassalam yaginyonyola era n'agifuula kiriya mu hadithi ya jibrilu emanyiddwa eya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. Faddal. Amakuru nti emitendera gino amadaala abamanyi bagajjamu kigambo kya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kaifa hadha? Umar wagamba eno hadithi emanyiddwa nnyo mukitegedde mu Luganda. Eno hadithi emanyiddwa nnyo era tetujja kugirwako na kujogerako bigambo bingi kubanga byebimu ku bigambo ebyayogerwa oba ebisomesebwa ennyo abasiraamu naye kyetwagaddemu kubalaga nti hadithi eno bakadde baffe abamanyi bwe bagitunuulira bo tebagirekaawo nga gwe boyinza ogiwulira n'ogirekaawo bagijjamu maratibu ddiini bagijjamu emitendera gyaki gy'eddiini ti omutendera ogusooka bwe tugamba emitendera gy'eddiini tuba tutegeeza engeri gye basengekamu omuntu gyakola obusiraamu, engeri omuntu gyabeera mu busiraamu gyabeera mu ddiini tyasookera ku mutendera ogusooka. nga boolaba omwana bwagenda okusoma, omwana bwagenda okusoma nga tasomangako, tugeze musajja mukulu alina emyaka 14 naye nga talinyangako ku ssomero, asookerawa? Naam, mulooza nti batunulira myaka gyalina? Tebatunulira myaka gyalina, tya eno ngeri gyali omukulu ono kugina emyaka yali badde ali mu siniyattu, kati agende mu siniyattu. Batunulira biki byalina ku kusoma. Tasomangako nti naam, agende batasomangako ate anaakolaki? Nze bwe nali ku yunivasite eyo nga nsoma nalaba ekigambo ekyansesa. Waliyo omusajja omu munnayuganda oyo kati yali musajja mukujjukujju nnyo mugezi. Omanyi wana abasajja abagezigezi nga ye musajja atuuka wano mwenna n'abeera nga abayizi nga tewali gwatamanyi, era mugenda okwesiŋŋaana oyo omugenyi bw'atyo nga yatandise n'okubawa ebiragiro mwe basanze mu kitundu. Kaakati twalina gye twava eyo mu Darusu nga bagamba tufunye omugenyi, ngenda okumutunulira nga simmanyi. Omusajja ayogera bulungi nnyo Oluzungu. Makaribi bwetuuka buli omuzikiti giri egy'Abawarabu gibeera mizikiti minene nga gisaaza abantu bangi, abayizi abali mu yunivasite abawera emitwalo 3 n'okusoba eswaleemu. Mutegeera mu Luganda kiba kitegeeza nti bangi. Omusiraamu oba yayitawa wano wennyini, wano ku muzindaalo nga bwendi wano bwendi, si wangu wakutuuka mugiri emizikiti kuba mubeeramu abaana ababeera omwo, mugenda okukira layini esooka ng'ejjudde, eyokubiri ng'ejjudde, eyokusatu ng'ejjudde, eyokuna osimba eri. Omusajja eyatuusenga ku Dhuhuri ku Magharibi yali ali ku muzindaalo. Bannange abasajja be bali abalina amagezi agewunyisa. Omusajja ng'ayimuka ng'atoola salaamu ng'atandika okusomesa, asomesa mu Luzungu. Nembaga nti ani amuwadde omuzindaalo omusiraamu? Si kati atuleetera ebizibu kuba giri emizikiti girimu enteekateeka tomala gajja bwotyo. Kakati abavunanyizibwa ku masigidi bajja bamuzza ebbali eri, bambuza nti ovuddewa? Nti Uganda. Ndi munnayuganda, nga batandika okufeffettaawo bannayuganda. Akhiran gye byaggwera olw'okuba ali musajja mukujjukujju
nga bamugaa nti wajja kukola kyeno tya nina ensonga nankani waffeeyo kati nabadde nze kunoonya ku buyambi nakinaki bintu bwe bityo mu bintu ebingi gye byagenda byetoloolera nga bamugamba nti senga obadde omanyi obusiraamu kuba ali tamanyi busiraamu ng'ayina bino ebigambo byammwe bino ebyabavubuka ebironderonde ebyo kitegeda mu Luganda ebitalina asaasi wano e Uganda Allah atusaasire tabaraka wa taala nti naddala kati ddaawo eno eyaffe eyabavubuka egenda kwononeka lwekyo omuntu abeerawo n'alondarondayo obuntu nti bwe buti n'alondarondayo oyo n'afuuka seeka munene atagambwako omusajja oli bwati bwe yali bwagenda okusoma aya azisoma bubi hadithi azisoma bubi nga bamugamba nti twagala kuwa omukisa osome mukitegedde osooka osome naffe oluwarabu okumala emyaka emeka 2 nga kkiriza nga jja nga tugamba abampadde sikaala naki olunaku lwe yasooka okulinnya mu kibiina bamussa mu kibiina ekyabantu abawejjesa alifu teyadda mu kibiina naye kimu ku nsonga zeyawa tibasobola kumpisaamu maaso kutuuka ku ekyo bagenza okulaba nga nina kubeereyo mwaliifu era tujaddayo kusoma wakabe yasala amagezi n'alinnya n'agenda e Dubai naye namugamba nti eddiini bagisoma bwe batyo nemugaa nti lubakuba luzungu walikoze otya luzungu tosomanga ku luzungu tolumanyi mutegera mu Luganda eri si gy'osookera kati lwaki eddiini gye mwagala okulinnya okubuuka amacyo eddiini si yakubuuka amacyo mu Luganda eddiini bagisomera mu ngeri nteekateeka empola mpola n'omala omutendero gusooka n'odda kuguddako n'okugikola bwe batyo omuntu abeerawo nga yakamala ennaku 2 mu busiraamu n'ayagala afuukenga eyabuzaalirwamu bw'aba ayingidde buyingire omuntu abeerawo nga yakayingira obusiraamu obanga yakatandika okutegeera obusiraamu n'ayagala asinge n'abamusooka okubutegeera bwe batyo tebatera kulwa ku busiraamu kubanga babukwatira mu mbeera nga yawaggulu gye batasobola so nga bakadde baffe batugamba lidiini li isilaami 3 maratibin eddiini ey'obusiraamu eyina emitendera 3 mwegenda eyita osookera ku gusooka ne gumala okunywera n'ogenda ku mutendero gw'okubiri ne gunywera n'olyoka ogenda ku mutendero ogusembayo ogwa ihsan nga bwe gyasengekwa owekitiibwa nabbi muhammadin alaihi salatu wassalam kaifa hatha omubaka muhammadin alaihi salatu wassalam yali ne basahaba ridwanullahi alaihim ajmain hadithi emanyiddwa saagala genda mu byayo kunyumya mboozi yayo nga bwe yanyumizibwa umar bnu khatabi wabula mu byonna nabbi bwamala okugirwa omusajja umaru nga bwe yamutenda eyali omusajja omweru w'engoye omusajja omuddugavu w'enviiri omusajja ataliiko kabonero konna kalaga nti aliko ava wala omusajja eyo nga mubasahaba tewali n'omu amumanyi omusajja n'agenda n'atuula mu maaso ga nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yatuula mu maaso ga nabbi alaihi salatu wassalam kyava amugamba ani agamba omusajja ono yagamba nabbi muhammad yamugamba ati ya muhammad owange muhammad akhbirni ani lislaami akhbirni ani lislaami njagala ombuulira obusiraamu byeddaala omusajja kwe yasookera tugende nti eddiini eyina emitendera emeka 3 omutendera ogusooka gwe tuteekeddwa okumanya nga tugumanya mu ngeri nsengeke busiraamu baganda bange busiraamu kyoba olabanga noono omusajja bwe yajja mu maaso ga nabbi muhammad kiyasooka omubuuzaako ya muhammad akhbirni ani lislaami muhammad njagala ombuulira obusiraamu bwogereko kyava mugamba nabbi muhammadin alaihi salatu wassalam al islaamu kye bayita obusiraamu an tashahada an la ilaha illa allah maratibu ddiini nga nabbi ategeeza omusajja ono kye bayita obusiraamu ye muntu okukakasa nti tewali ateekeddwa kusinzibwa mutuufu okujjako allah tabaraka wa taala n'agamba nabbi muhammad wa anna muhammadan rasulullah ebyo ne biggwa
tuli ku mutendero gusooka. Kitegeeza nti ng'omubaka atulaga alayhi salatu wassalam nti omuntu yenna yeetaaga okuzimba obukkiriza bwe bunywere, okuzimba eddiini yenywere. Ekimu ku bintu byateekeddwa okusooka okumanya, ateekeddwa kusooka kumanya busiraamu, ng'abumanya nga bwe bwavvuunulwa omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam. N'agamba nabbi Muhammad ti bwe kigwa ekyo omuntu ng'atongozza Allah n'atongoza nabbi ng'omubaka, ekiddirira kusaala. Ndowooza mulaba ensengeka, kiddirira kola ki? Kusaala. Bwe kigwa ekyo ekiddirira zaka, bwe kigwa ekyo ekiddirira kusiiba, bwe kigwa ekyo ekiddirira kugenda kukola hijja. Bwatyo nabbi Muhammad bwe yafuuza obusiraamu nga lyeddaala erisooka, nga lyeddaala erisooka. Kati ekyo kyokka okusomesa abantu obusiraamu, omubaka Muhammad ebbanga lyamala e Makka yalimala ng'eryo eddaala lyokka lyasomesa abasajja baayo. Kyova olaba nga mu Quran bwe babeera basoma kye bayita bawabitu, waliwo kye bayita principles, kwosobola okumanyira amateeka nti lino etteeka lyakkira Makka, lino etteeka lyakkira Madiina. Mutegeera buluganda mu ulumul Qur'ani mwebiri n'ebyakiwalimu okuddako waggulu, era saagala obitwalireko nnyo biseera. Ne batugamba nti bw'osoma Qur'anu n'osanga etteeka lyonna nga Allah agamba nti ya ayyuha nnaasu, annaasu, eryo etteeka lyakkira luddawa? Lyakkira Makka. Lwaki? Kubanga abasajja ab'e Makka baali tebannatuukwa kuyitwa bakkiriza. Mutegeera buluganda. Naye ate bw'osanga etteeka nga Allah yakoowola agamba ti ya ayyuha alladhina amanu, eryo lyawa? Ly'e Madiina. Bawabitu wisdom mu ulumul Qur'an bisangibwamu nga bagenda babinnyonnyola bakadde baffe abamanyi. Otegeera ddiini etteeka lyakkira Makka, lino ly'e Madiina. Kati nabbi gyali e Makka alayhi salatu wassalam, abantu nga mu ddiini bakyali ku ddaala lisooka. Olwaleero omuntu amala ennaku bbiri mu busiraamu n'ayagala abuuka atuuke ku ddaala erisembayo, bw'ava eyo okukka wansi tadda ngulu. Maratibu ddiini lidiini liislaami thalathi maratibi. Diini y'obusiraamu erina emitendero emeka? Omutendero ogusooka al islam. Obusiraamu nabbi abunnyonnyodde naki? Abunnyonnyoza shahada ebbiri. Mutegeera buluganda? N'abunnyonnyoza essala, n'abunnyonnyoza okuwa zaka, n'abunnyonnyoza okusiiba, n'abunnyonnyoza ne hijja. Omwo nabbi n'atugiramu empaja ezaki? Ez'obusiraamu. Wali obifuddeko okubitegeera ebyo? Wali efuddeyo okumanya shahada, shahadatu an la ilaha illa Allah? Wali ofuddeyo okumanya shahadatu anna Muhammadan rasulullah? La, abavubuka babukira masala amanene agabawalimu. Kusiŋŋaana apaapaalira eyo, khalas apaapaalira eyo waggulu, so nga kikwetaagisa okudda wansi osooka otegeera ebyo. Bw'omala okubitegeera okwo kwozimbira ebisigadde. Ebbanga lye twamala nga tetulina musingi kwe tuzimbira nzikiriza yaffe, yensonga lwaki tetugirwako ennaku bbiri ng'omuntu abivuddeko. Kasita kano akalira akacamukirira kagwawo n'obusiraamu ng'abusuula. Kati olina okukimanya nti etteeka ly'olina okusooka eddaala ly'olina okusooka okunywereza ddala mu bulamu bwo ku ddiini, olina okusooka okunyweza eddaala ery'obusiraamu ng'olinyweza ne shahada ebbiri: shahadatu an la ilaha illa Allah, shahadatu anna Muhammadan rasulullah. Onyweze esswala, esswala ng'ogimanyi. Tekikwewunyisa omuvubuka wano asobola okuyimirira n'ayogera ku masala amanene ag'abamanyi naye nga tamanyi na kusaala. Tebaliwa wano ku takwa mwinawo abatannaba na kumalako yasaruna naye nga masala bawalampa manene. Kati wagategedde otya? Wagategedde ddi nga tosobola kumusaawo n'omugamba nti saala esswala min bidayatiha ila nihayatiha, n'agisaala neetereera nga tasobola? Niye awalampa masala manene. Maratibu ddiini, maratibu ddiini, eddiini bagisengeka n'omanya nti lino eddala Allah aliŋŋondeza ndinywezezza. Shahada nazitegeera ebbiri, esswala nagitegeera. bw'oba olina obusobozi n'okwata sente n'owa zaka, ramadaani bwetuuka osiiba n'okola hijja. Omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam nga bw'agamba Umar bw'amala okwogera ekigambo ekyo, omusajja n'amugamba nti sadaqota,
Muhammad yogedde mazima. Umar yagamba twewuunya nnyo omusajja ye yabuuza nabbi ate nabbi bwamuwadde ansa n'agamba nti oyogedde mazima, kyoyogedde mazima. Bwe kyaggwa ekyo Umaru yagamba radiyallahu anhu, omusajja kyava agamba nabbi fa akhbirni ani liman, lyeddaala eryokumeka, lyeddaala eryokumeka, fa akhbirni ani limani. Muhammadi mbuulira kati ku ddaala eryokubiri ku madaala ag'eddiini nabo nga bwe bukkiriza. Eddiini bwetyo bwesengekwa abooluganda, diini ya Allah tabaraka wa taala bwetyo bwesengekwa. Bintu ogenda obitegeera mpola n'okakasa nti obusiraamu butegedde nti naam. Abantu we bali nga boogera ku busiraamu naye nga bumubuuza nti obusiraamu kyeki tabumanyi, tabumanyi. Olwo gwe baŋŋambye wano musiraamu nno mupya bambi yakajja mu ddiini, saba Allah amunywereze ku busiraamu. Naye ekyalabanga ekikulu kwe kunoonye bamaseeka batasomwako mu nsi yonna. La ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah. Omuntu atannamala wadde emyaka 5 mu busiraamu ayagala kumanya bamaseeka abasawudi abatasomwako. Kakati obamanye ekyo kikuyambe ki? Kuba omusawudi ne bwajja wano tayinza kusomesa n'okola otya n'otegeera, kisoboka ekyo? Ne bwogenda eri n'otuula mu bigambo bye toyinza kubitegeera, mu kifo ky'okusesira ku bintu ebisobola okumuyamba okutegeera eddiini alimu ebyo. Ebintu ebimu abooluganda si byaffe, ebintu ebimu si byaffe, ebintu ebimu byabasajja bamanyi banene, nga gwe ekikukwatako kutegeera busiraamu, nga wonna olabidde omuwalimu bw'obanga tomanyi swala kumusaba nti munnange bwe mba ndi wano osoma ntya, ekigambo ekyo nkyatula ntya. Nasinkana omusajja omu yali musajja mukulu, saba Allah amusaasire tabaraka wa taala. Twasisinkana abantu awamu n'atunulira bw'ati n'atulika akaaba amaziga, naga nti kakande tusaba Allah tusaasire naye temuvanga kusomesa abantu obusiraamu. Naga nti ffe tugasuddwa mba walimu eddiini gye twali twayiga yali awo nga tetegeerekeka, eswala nga tusaala nfu. N'asumulula ensawe n'ajjamu akatabo nga yaddamu dda okusoma eswala. Neyanga nti ebigambo eby'Obuwarabu siyinza kubyatula, era sheekhi bw'akisoma wali nga nze nkiteeka mu Luganda lwe naasobola okusoma. Musajja mukulu bambi ali maziga, ali maziga, alaba emyaka gimuweddeko agenda naye nga talina kintu kituufu kyakakasa kyalina ku ddiini. Bye tubasuubiramu, bye tubasuubiramu. Abasajja bano abo walimu abakyaliwo, mubasabe babasomesereze eddiini ku mutendera kwe musobola okugitegeerera, kwe musobola okugitegeerera. Ebintu bya ddiini senga babiteeka ku mutendera ogutali gugwo tosobola kubitegeera, ekyo kye kituufu. Bwe muba mwagala mubiteeke ku bino eby'edduniya. Omuntu yenna ayagala okusoma oluzungu bamutanzisizege ewasooka n'agenda nga ajja ayambuka mpola mpola. Naye abasiraamu abakyali ku mutendera ogwa nassale, obusiraamu baagala kubutegeerera ku university level ekikyamu. Omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam, omusajja bw'amugamba nti fa akhbirni ani al-iman, nabbi n'amugamba nti al-imanu obukkiriza buzingirwa mu bintu bino wammanga. N'amugamba nti ekisooka an tu'minu billah, kukkiriza Allah tabaraka wa taala. Obusiraamu kyabadde ki? Obusiraamu kyabadde ki? Kwabadde kukakasa. Ate ku bukkiriza kiki? Kukkiriza. Ku busiraamu kyabadde kola ki? Kukakasa. Ate ku bukkiriza kiki? Kukkiriza. Amakulu enjawulo weeri wakati w'obusiraamu n'obukkiriza. Bwe munabeera nga mugumiikiriza byonna mu darusu eno mujja kubitegeera bi'awnillahi tabaraka wa taala. Obusiraamu bwawukanira wa ku bukkiriza? Wabula mu darusu yaleero kitwale nti lidiini liislaami thalathi maratibin. Obusiraamu buyina emitendera emeka? Eddiini y'obusiraamu eyina emitendera emeka? Mutendera ogusooka gwegulwa al islaamu, ogwokubiri gwegulwa al iman. Tusaba Allah tabaraka wa taala atusaasire.
nabbi yagamba omusajja nti obusiraamu antumina billah aimini obukkiriza al imanu antumina billah kwe kukkiriza Allah tabaraka wa taala wa malaikatihi ne malaika za Allah wa kutubihi n'ebitabo bye wa rusulihi n'ababaka be wal yaumil akhiri n'olunaku lw'enkomerero n'agamba nabbi Muhammad wa tu'minu biqadari khairihi wa sharrihi ogwo gwe mutendero oguddako ogw'eddiini ekyawula guno kuguli nti guno byonna kukkiriza bukkiriza watuuse ku mutendero gw'oluganda nekibeera nga buli kyonna ekijjambu siraamu okkiriza bukkiriza allahu akbar walillahi lhamd bwe kimala okugwa ekyo umaru agamba radiyallahu anhu ti omusajja nagamba nti sadakota muhammadi oyogedde amazima munnange goyogedde mazima gennyini goyogedde mazima jukira yewunyisa basahaba yajja tebamumanyi eyo hadithi yesengeka maratibu ddini martaba esooka al islam martaba eyokubiri al iman oluvanyuma lwa byonna omusajja n'agamba nabbi Muhammad fa akhbiruni ani lihsani ye martaba eyokumeka mbuulira ku kyebayita okuyisa obulungi kyeki kyebayita okuyisa obulungi kyeki nabbi kyava agamba alaihi salatu wassalam kyebayita okuyisa obulungi tabudu llah mweno lafudhu mulafudhu endala an tabuda llaha kaannaka tarahu kyebayita ihsaanu eyo ye martaba esemberayo ddala maratibu ag'eddiini oyo omuntu aba atuuse ku ddaala ddala yagamba nabi Muhammad kyebayita ihsaanu tabuda llah kwe kusinza Allah tabaraka wa taala kaannaka tarahu oyo aba agenze wala noyimirira mu swala ng'osaala naye ng'olinga alaba Allah ng'ali awo eryo eddaala omuntu aba agenze wala madaala ag'eddiini banange si kyangu abantu tusaala eswala nga yeeyo osaala oyombera mu swala osaala oyina booteekateeka okgenda okubanja osaala oyina kino oyina kiri naye nabbi yagamba nti ihsaan an tabuda llaha kaannaka taraahu oyo omuntu eddaala lyaba atuuseeko aba atuuse ku ddaala lyawala ddala lyeriruwa kwe kutuuka okusinza Allah tabaraka wa taala ng'alinga amulaba nabbi n'agamba alaihi salatu wassalam fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka Allah kituufu oba tomulaba naye Allah abeera akola atya abeera akulaba kati martaba eyokusatu mu maratibu addiini yagamba shekhe فينبغي على المسلم أن يتدرج في هذه المراتب كسانا بسلام بنانجي كسانا كبولي مسلام ينا ومسجن ومكيالا تدرج كتجيز ستيب باي ماذا باي ستيب نشو قد بلونجي ما يسرق وقرا لزوم imamu yali nyambeko abaluganda yagamba shekhe okusinzira ku birabiddwa yambaghi ala almuslimi an yatadarraja tadarruju kitegeeza okuva ku ddaala nodda ku ddala nova ku ddaala nodda ku ddala akulamira bwobanga weetaaga okukuuma eddiini yo tobuuka makyo bwobanga weetaaga okukuuma eddiini tobuuka makyo ekyo kirimu ekito mu byonna mu kugikola ne mu kwagala okugissa mu nkola tobuuka makyo bw'onootuula okusoma eddiini noyagala okubuuka amakyo noyagala okuwalampa ensonga ennene ez'abawalimu abaludde ebbanga nga basoma obusiraamu nga basomesa obusiraamu toyina gyogenda kukoma eyo message gisuubidde okutuuka eri abavubuka kubanga tufunye abavubuka bangi abaagala nabo bambi kutandika okgegenya kusomesa abasiraamu naye babuuka amacyo tosobola bwe kiba nga tosobola ku byedduniya ku busiraamu osuubire kyekyo gyokusobola kubuuka amacyo tonabona kuyita kwatu ya sarna oyagala kusomesa abantu busiraamu keifu
كيف busiraamu kibogenda okusomesa kakati tulina gye twali ebiseera ebyedda manyi abasiraamu batutabukako abasiraamu nga bajja batabuka ku seeka omu nga bagataddamu tusomesa tumukoye yeseeka yekaaliwo nze nali mulwadde nalwala okumala ebbanga ddene eddalasa zonna nga seeka yakola atya yazirina kakati nga bali bagamba tumukoye kakati ebintu bigenda byetolola bajja ewange babuuza seeka temwagala abasomese nti ani anaabasomesa ngaoli agamba nti nze nimbuuza ati ogenda kusomesa ki kiyasaruna nimugaa nti eddalasa zonna ezibaddewo wabadde eddalasa ezeswala wabadde eddalasa eza aqida edalasa eza hadithi gwe zonna ogenda zizingira mu yasaruna nti ye alabuuka basiraamu musesa eddalasa zonna seeka zabadde asomesa yagenda zizingira muki muyasarna khalas masha allah tabarakallah akugambye shekhe yambagi ala almuslimi an yatadaraja fi hadhihi almaratibi beranga step by step bwova ku ddaala lino da ku ddaala lino nagamba walihadha عندما جاءت الأعراب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تفندكira شيخ atugamba ekyokulabirako omusajja munnamarungu bwe yajja mu maaso g'owekitiibwa nabbi muhammadin alayhi salatu wassalamu wa shahida an la ilaha illa allah naleeta shahada wa shahida an la ilaha illa allah naleeta ki shahada mumanye ekyaddako yaga nti amanna ndi mukkiriza okwo kubuuka macco okwo kubuuka ki yakayingira mu busiraamu tannaba na kusaala tannaba na kubaako kyategeera mu ddiini agati amanna khalas tuli bakkiriza allah tabaraka wataala nayingirawo nagamba mu quran qalat al-a'rabu amanna bagamba abamanamarungu titwakola ki tuli bakkiriza allah yagamba qul lam tu'minu mugambe nti lam tu'minu temunnaba kubeera bakkiriza yagamba allah walakin qalu aslamna wabula mugambe tukoze eki tusiramuse wakajja nnaku bbiri mbusiraamu oyagala kukola buvunanyizibwa obunene obutannaba nakukolwa wadde abakusooka mbusiraamu toyinza kusobola ddiini ejja kukolema musiraamu munange eddiini bagenda bagiva mu madaala bagenda bagiva mu madaala nobaako byonywezezza nobaako byonywezezza omusajja lwagenza okutandika okuyiga emmotoka olutuuka nga atandika kuvugirawo tatandika kuvugirawo bagenda bamuyigiriza mpola bwomala okuyiga kino kyekiddako kino kyekiddako kino kiddako agenda okutuuka okusimbula ng'alina gye yasooka na buli kintu kyonna niye abantu bakawunya mu busiraamu ennaku bbiri baagala kubeera bakugu mu buli kimu bakatuula mu ddalasa ennaku bbiri baagala kutandika kunakasha ku masala amanene ag'abawalimu nga n'abawalimu abamu batya okugoogerako naye nga ayagala kugoogerako allahu akbar walillahi alhamdu ye musajja wamwe oli gwe nabagamba eyagoba seeka n'agamba nti yagenda kusomesa nti ki yakusomesa saruna aqida bw'anaatuuka ng'ojja ya saruna nti ye hadithi bw'anaatuuka ya saruna nti ye okwo kwonoona ddiini abasajja bannabalungu allah bagamba walakin qulu aslamna mugambe nti nno tusiramuse walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum okutuusiza ddala ng'obukkiriza bumaze okuyingira muki mu mitima gyammwe biawnillahi tabaraka wataala kakati insha allahu taala ekyo kyensabye okwogera olwaleero tugee nti eddiini erina emitendera emeka emitendera emeka mutendera ogusooka gwegulwa tugee nti eddaala eryokusatu tugambe nti bakiyita ihsaanu okweyisa obulungi al ihsaanu okweyisa obulungi nabbi kyagambe nti al ihsaanu an tabuda allaha kitegeezamu okusinza allah ka annaka taraahu ng'olinga akolaki ng'olinga amulaba fa in lam takun taraahu bwobeera nga allah tomulaba fa innahu yaraaka yakulaba allah
subhanahu wa taala. Batyo bwe tujja okgenda nga twogera mpolampola insha allahu taala tujja kunyonyola obusiraamu kyeki, tunyonyola obukkiriza kyeki, buli kimu tujja kukirwako ennaku insha allahu taala. Allah zaana abageze mu mbeera yaffe eyabulijjo ey'omuzikiti, buli muntu abeeko ne byasigaza mu ddiini. jazakumullahu khaira. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.